tulina abamu ku batunuulizi b'ensonga, that's Jacob Omutuuze, ate is one of professional journalist at the same time Mayor wa division ebitibwa bingi by the end of the day life goes on. Okay, simanyi oba kyaze kitya omusajja ono kubanga talina side kuba media personality bangi baavuddeyo. Olina side ogwawa ku Sheebah ne Cindy? Ngwa kuwa Cindy naye ku press conference ate yampadde ekintu ekidefininga bata entuufu. Omanyi press conferences yandaza ati omuntu yankoledde press conference ennungi yadde Sheebah nti Sheebah yaprovokinze nateekawo omuliro ogulaga nti battle yeetaagisa. It is a serious battle. So the calmness ne Sheebah Cindy gye yakoze obukkakkamu byonna yazze mu kifaananyi ekitalaga nti this is a battle. Yagonze nnyo. Ate Sheebah nateekawo ekibbuli ekituufu ekiriba mu battle. Omanyi otuna battle esatu zibaddewo eya Chameleone, eya Good Life, eya Bobby Wine, ezo battle ezo eya Bebe Cool neya Bobby Wine neya Good Life neya Bebe Cool, ze battle zalimu ebbugumu. Ate ogenda mu definition ya battle biba bigambo na music. I thought you were talking about only music. No, biba bigambo na music. Propaganda ayambira wa in the success of battle. Era propaganda ayamba okuteekawo fan base, okujawulawo buli muntu okwata ku nkondo ye jakiririzaamu. Ogana kunkubira tochi mu bayimbi bonna ababiri ne tusokere mu bannamawulire. Ekifaananyi kye balaze wekuli muganda waffe Seguya ffenga bannamawulire abasako olugambo gwe tuyitanga president waffe. The provoke gye yakoze najja. That is battle. Yes. Press conference yadde nga weeyina okubeera nga weetyo. Just lwakubanga side yemu yakufunye credit yabadde reserved nnyo. Cindy yabadde reserved nnyo, ne Douglas Lwanga yabadde reserved nnyo. Zahara Tutu yakoze ekituufu kyeyandibadde kiriwo. Ne Kaye Wisdom yakoze ekituufu kyeyandibadde kiriwo. Yes, bayawuddemu for the sake of nti okujja amakulu ga battle. Omanyi battle tekiri about your professionalism, kiri about kiki kye mutunda mu public. Osegera press conference kwandibadde kubeera kebi ng'onoolaba nga bagenda kulanga ekikonde babapima weight ne babaleeta be meeting. Kati awo okuteeka ekinyusi mu fight ye n'abantu gyesunga abamu beekubira awo. Ebigambo bya Seguya wabiwulidde? Nabiwulidde. Yadde submission kyadde kibuuzo. Byonna omulundi gumu. Submission n'ekibuuzo osobitwalira omulundi gumu. But reply ya Sheebah yadde provoking. Ndi ya provokinze Seguya yekka. Buli munamawulire yamuprovokinze. Okitegera nti mukola jjukira ate ne yerabira nti omunamawulire nga omunamawulire omulimu gwa nakyewa kyovula gusasulwa mwezi ne sente teziruwafe. Okitegera manya g'abantu abamu ku Uganda yaffe nga wogiraba naye okera ku makino ganto Seguya yeremeredde niwerabira nti omulimu kigwakola mu kaliya ya Sheebah kalungi mulimu 2% ya Seguya. Either obambi oba nungi because there is amawulire gaba amawulire even if mabi oba malungi gamaking omuntu as long as tose muntu tolepinze mwana tolepinze mukazi. Buli guli eri kuwandikibwako liba guli eri kutunda egule lifuuka ebbingo taniso difaanana. So omuntu atategedde Seguya yasobola okugamba nti yalemererwa? Seguya atategedde mulimu gwa Seguya yasobola nti yalemererwa. Kati Sheebah atategera mulimu gwa Seguya. Nti omulimu gwa Seguya gulinga gwa faaza, omulimu gwa Seguya gulinga gwa pastor. Akanga pastor ennaku zino babijungula bagagga nnyo. Niyo omulimu gwa Seguya gwa bannakyewa nti akola wadde afuna akasaya si kangi nnyo. Bale Francis Wanteri muntu yamusinga kusoma ggulire naye yafa mwavu. Okitegeera nti omulimu gwa omuyimbi no gwa munnamawulire, ogwa namawulire gukola omuyimbi n'omuyimbi gukola omunnamawulire. But asinga okufuna mu bonna ye munnamawulire ye muyimbi. Okay, tugende ku nsonga y'abayimba ababiri, that's Cindy and Sheebah. Eyo battle eri mu butuufu bwayo? Namaze okulaba nti teyina nnyo makulu kiriwo nti n'abagitegese bamacuwa amaca si bamacuwa n'ekigendererwa kyayo tekiriiwo. Kati omuwagizi ayagala kumanya ani agenda okusinga okuyimba. Bw'awangula ki ekiddako? Senga kwaddeko omutima gwa ssente
senga kwabaddeko ekigamba nti okujja kubeerako bajjajja yandibaddeko na machuwa kyandibadde kiraga nti omuntu akoze organisation ya eno alina wagenda okuba nti aleka bafaani nga bamativu mu mitima. Olinga agamba nti ze bayogerako zibere publicly. Yes, awangula kati waliwo okukeera ku makyo ga nti bonna babasasudde ne bateeka n'omutemu omulala. Awangula agera kufuna sente weziti eziriwo nga public eri aware asinga omanyi bata eno yandibadde ezimbibwa nga ne Coca-Cola oba company yonna yebbiya ejja on board ne bakola ecupa ya Sindi ne ya Sheebah. Gobanga ogenda kuwagira Sheebah ecupa ya Coca-Cola ya mutwalo gumu nga Sheebah inako percentage ya singi 10. Okitegeera fani base singa cent okutunda ecupa oba omwenge. I'm assuming. So, Kebene simu, I'm assuming. Abategesi bachi? Ba amateur. Is it true one will lose her career? No way, they can't. Why do you say? Tebasobola. Career okujyonoona, tosobola gyonoona mu kuyimba. Career tosobola gyonoona mu kusinga kuyimba. Career ogyonoona nga ggwe ng'omuntu. Okugoba abantu abakutegeera, okwesibako abantu batakuyamba, ogana okumanya amazima ng'omuyimbi awo yonoona kaliyayo. Awo yokya. Nti kubatumya ababiri nti Sindi ali mu mikono gy'abantu bamutegeera ne Sheebah ali mu bantu beyetegeerera. Yeyetegeerera music we, yategeera management ye. Bate ezizo zibaawo waliwo eyaluzinga waliwo kugwe yaliwo nezo zotunyumiza nezo ze walabako waliwo mu eyaluzinga n'aluzinga ne career. Tewali. Bona bate zas batambula straight mu music. Bebe Cool yawangula Bobby. Bebe Cool yawangula Bobby. Nti Bebe Cool kubata ya Bebe Cool ne Bobby Wine. Bobby Wine akola ekituufu ekyandibadde mu battle. Provoking your opponent wo yimba enyimba zimu disinga. That is the battle. But it's Bebe Cool won Bobby. Kati abatategera battle. Balowooza nti Bebe Cool yawangula battle. Bebe Cool yajja n'ayimba because tamanyi talina maanyi ga provoking talina bigambo bisobola kuprovoke. Naye ate oli Kibanda alina ebigambo provoking omuntu amanyi obusungu bw'omuntu we buli. Otegeera kati ate ku gundi ku press conference y'aba Sheebah yandaze nti Bobby Wine ye Sheebah, Bebe Cool yani ye Sindi. Nti ku press conference Sindi yakoze ekituufu ekyandibadde ku battle provoke Sindi Sheebah yakoze ekintu ekyandibadde ekituufu kyoyinza okukola opponent wo muteka ebintu ebimuprovokinga. Nata Sindi nandaga nti ali reserved nnyo yataddeyo obuntu butono nnyo ate abaperegesi be banamawulire nga be bateekayo eri. Okitegeera okitegeera kati ate kizo ekyo twagala twayigidde battle y'ebigambo ne music. Olina okuba nga olina ekigambo, olina okuba nga olina music. Bw'oba tolina music okozesa ekigambo naye akakazi kakulaze nti kalina music n'ekigambo kakiina. But when we talk about music, Sindi ne banga lyazamaze ne wayimirira ku stage. I think byonna byakola obimanyi. Sheebah ye muntu omutuufu gw'alina okubatolinga naye. Ye muntu omutuufu. Omawa kingamba nti ye muntu omutuufu. Nti bw'otunya abantu abayimba music wa dancehall. Omuntu asobola okugerezeganyako Sheebah. Sindi ye Sheebah. Omuntu ayinza okubeera owokubiri ye Spice Diana. Okitegeera. Nwaja ate taliyo nnyo nti agendayo n'akyalayo agendayo n'akyalayo bukyazi nti Nwaji nga ye omulaba nti nno y'omu ku bayimbe essaawa zino bayimba emikolo. Okitegeera nti kizibu nnyo okusanga Sheebah ng'ayimba emikolo. Kiba kizibu nnyo okuggyako lumu na lumu era n'ennyimba gy'agenda okuyimba mikolo ogiraba ziba nsegeke nteeketeeke nga fani yampangisiza ayagala ennyimba ezo. So Sindi ne Sheebah ne Spice Diana be batuufu okukola battle. Era nsaba eno battle weggwa ne tufunako omuwanguzi. Spice Diana bamukime naye bamuteeka kakungunda. Katudire maako. Era Spice Diana bamukime bamuteeka wali kakungunda. Omanyi mu reality music mulina okubeeramu ekintu ekiyitibwa ebbugumu. Either you like it or you don't like it.
ekifula music okubeera nti no omuntu akutambulizaako amaaso okutegeera entegeerayo ng'omuyimbi okutegeera obusingo ng'omuyimbi okutegeera performance yo kati omuntu osanga management enjabayaba yesobola akeeramu kyokgaana esente za battle twetaaga ne battle ya president of Football Federation ne David Lutalo eno battle ya Sheebah senga tebaji erina ebintu bingi ebyadde ebibulamu nti tebaji planning ebbattle bandibadde bagikola tebaji package November yandibadde agifunako copy bintu byadde binene bino it's a big project buli mwezi bandibadde mu region nti leero mu Kampala bagikubye omwezi ogujja tugenda Mbalala wetuva Mbalala tugenda Fort Portal then tubale max nga ziringa competition za football bantu babiri betwala nabembala tulabani asinga abuwageze Mbalala Sheebah oba Cindy. Okay, Jacob, waliwo posts ze nalabye eza abanamawulire abamu nga dictator Mark and likes n'abalala nga bagamba kilasi ya Cindy yandibadde nga batolinga na musajja the likes of Chameleon. No way. Ati Chameleon is ali class above ordinary. Chameleon so amuteka ate ku Cindy oba ku Sheebah. Chameleon mu bayimbi mu Uganda muleke abere mu kitiche abere wali. Bobi Wine muleka abere mu kitiche. Bebe Cool muleka abere mu kitiche. Abalaba oyinza okujjayo. David Lutalo naye mulekemu abere mu kitiche. Naye ne president wabano w'ekibiina kya Nige naye muleka abere mu kitiche. Yano wa Nige noyo. Gwe saga kumwogera ko naye mukabere mu kitiche. Then abasigadde bateke mukakungunta. Ne research mujje mu mutekaawo. Those people bali class above ordinary. Abasajja baliwo basobola okuba. Bansemberezeemuko. Tosa kwata musajja mugereganya ku mukazi. Kisoboka musically. No way. Ne kibuli omusajja Katonda mutuna wa ine kibuli kirala. Olaba nto Cindy omulaba nti Cindy ali baddest. But mulimu ati naye waawulira nti no maama ngatajja bikola kati press conference yalaze nti ali maama nnyo mu mutima ne outcome ate oli talina kyakufiira kyova yazze ng'akolaga ne G-string weeyise okitegera yazze nga ekigambo kisayisika nga kiri awo talina ye maama we ye taata we ye buli kimu ye bosi we naye kati n'agamba nina bba wange nina omwana wange bino byenkola ate muwala we muyimbi amwagala abeere muyimbi emyaka egijja mu maaso naye oli talina kyakufiirwa talina mwana maama we